Amanye ndobozi wa mtemu SMX representing straight out SMX media stragata story biri mu video emo rensonga bu story wange njagala nyo bukipinga nga buli short ate okutani ko gata stories o ending up nga stories zitanzo okwera nga ziwanvu naye kangezeko chikipinga short. Honorable Francis Zako yogwe mulaba ya kamalo kubera nga alayira naye ateka wensasage ya manyi maso ga president bali ba MPs bali mukubera nga balayira naye nako lwalero yagamba okusinzira kuba makanika ompira gwe motoka yabadde avuga side ya driver nevuka ko mpira side ya driver nevuka ko mupira ne guvaako ng'emmotoka eri mu kutambula ono nagamba mbu okusinzira kuba makanika kye bamugambye naye kenyini kyabadde alowooza kubanga yafuna ka accident yemu bwe emyaka 5 egiyiseewo emabega neera emmotoka gye yalimu yabuuka ko mpira ne guvaako ne bafuna accident ne guno omulungi lwakuba tebabadde ku speed y'amaanyi era omupira gubuuseeko ku mmotoka ye ne gubeera nga guvaako ekintu ekiyinza okukozinga accident n'okufiirwa obulamu bwe ye engeri gy'agambye agambye mbu okusinza kuba makanika bagamba mbo omuntu omanyi n'okubeera nga yakutteko kugo mpira okubeera nga nabye ataganjula naye kyabadde alowooza kubanga ne last time emyaka 5 neera omuntu kimu kye bamugamba kyakaluwe yali ataganjudde ku mmotoka ye nga ayagala intentionally okubeera nga honorable Zako afuna accident oba nga ayagala amulese obulamu bw'ensi eno obunyuma ng'ennyanja so amawulire gasanya okulaba mbu honorable MP Zake ali mu mbeera nnungi accident esobodde kubeera nga emu affectinga olw'ensonga nti tebabadde ku speed y'amaanyi nengenda ku mawulire ag'ennaku bambi nakakola stories bbiri kwono omuvubuka mukwano gwange pimpa bambi taata we olunaku olwaleero afudde pimpa yani kumwe abatamanyi mwabadde balaba stories zange nsubira mutegera bulungi nakolako story bambi ya mukyala we yafuna accident nera nemba tegeeza bulungi nnyo pimpa yani yoyo omu kwaba abatono ebatadde be bali basiba ne Edimutwe ne Nubiandi ne Badan Magic lwakuba ye wa mukiso okubeera nga babadde bakamuta ku lunaku olwokubiri ne bamutadde ku lunaku olwokubiri ku lwokusatu n'abagendako okubeera nga balabako Bobi Wine awo okumunyumizaamu embeera nga bwe yali nange nali nabasuubiza okubeera nga ngenda okwogerako naye artist mujeko exclusive interview buli ekiche exactly ekyaliyo mu komere ekitalya biki bye bayitamu naye bambi buli jali up and down atenze nga omanyize sitakalubiriza muntu nesooka muwamu gapu naye bambi kumuwa gapu nga taata we mulwadde yatuuse mu ddwaliro oluvannyuma lw'okuvayo mu komera teyasobodde kwogerayo na taata we wadde n'ekigambo bambi taata we olunaku lwaliro ku makya amaze n'afa nga mutabani we bamusibye ebbanga almost ya myezi 5 avuddeyo taata we bulijjo agenda mu komera okulaba nga mutabani we amulwanirira bambi asobole okubeera nga avaayo naye mutabani we olwavuddeyo yasobodde nakulaba ku taata oba kuyogerako naye kubanga agenza otuuka nga taata mulwadde yagenza omulabako ku kitanda tebasobodde kwogeramu nakiri awo naye embeera yayongedde okubeera nga mbi bw'atyo olunaku olwaliro ku makya pimpa afiiriddwako taata we ngenda making sure mbu aba SMX media subscribers okusinziira ku nteekateeka z'okuziika nga we zinaaba we naaba nsobodde gyagenda okuziika kubanga tusuubira ne Bobi Wine naye ayinza okugenda okuziika kubanga ono omusajja abadde mukwano gwa tata gwa Bobi Wine ate nga ne pimpa ng'omutabani mukwano nnyo gwa Bobi Wine so jasigala mbawo updates nga we zinaabeera ku byonna ekigenda ogenda mu maaso amanya ndoboozi sigadde nze SMX obeera wegadde story yange nkoze kankusaba mbe subscribe ngola kinga wano ku SMX media twane updates na damu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda SMX I sign out.